Executive Media. Focus, innovate, succeed. Zena Makula Angela, ngenda kuzanyira. Sini y'ekibira nga sinagenda ogishootinga nasooka nentya nafuna okweraliikira ne nga kubanga batugamba waliyo okufuna bruises, anything can happen ne ngamba tufudde. Andikidde mpaka lweri. Kamaro kunywamu n'olwekyo. Ngai mungu za amanya tenganya juice. Bwomi bwako. Bwenna mwogera nga mugamba njogera. Ngesekomye ngabuli. Muli mutya. Tweyagala. Akakofira batungira mu akati gundi. Kakaya. Bakatungira mu kakofira. Ambala ku weekends. Bakatungira mu kakofira. Kali ngama tugenjovu. Oyambala lumu. Kati bana baga abakumanyira mbwa akakaya tekakunyumira. Bapima katwe bambi. Omutwe mulungi. Negwe omutwe gwolina n'ogwa batuza obutuza bowa. Wani. Wamadad. Batuza obowa. Katukala we kalungi. Batuza obutuza. Kalawo ndi bulungi kalinge. Omwana gwe nakalabya talina nkona ina mpumi. Yentambi. Bana inagwa bwati. Ya mikwano jange muno. Nedda okyo. Mikwano jaffe. Nedda one ekibi kyogerwako. Kibi kyogerwako ina akapumi. Kalinge ngumi. Ntambi alina akapumi. Yanti bone goloza nikadize sikulaba no ine nyinde embi. Bana. Nkulaba. Nawe era yali ajuwana nti abanyarwanda. Nangamba nokuhamba nyindo yo no. Nze nyindo yo anti ku bulungi bwayo nange kuba kye yange. Kati atenze nja. Chogamba kati nyindo gye bagamba mbu kifundikwa. Ekyo lubugo. Ekyo. Era ne jjajja ya nange jjajja ya kivu. Mukwano bulijjo ffe tukolera babuze tubirekawo nawe oyina akajanja. Buloji tofunayo kapege noji. Ija kweso. Bulo oyina akajanja. Wakati. Alwaki otuuka. Yimirirawo jimpereze. Baba bule. Oboggo. Abange. Okoza aga wagaga wenna. Shikuli wanted mogoti. Mulokole. Mukatuliki. Gwe twasanze Pentagon bagizimbye gundi. Eki. Twasanze Pentagon ejjinja. Ngari bagizimbye jinja. Oli ku executive meet. Encha. Sameka. Wendi. Naye okerako bro. Gana mnyage. Ogendo ya anagena kozi mnyage ngoyo zijiramu ku gate. Olimba. Nzati sibimanyi bagamba mbu babera bwerere. Oli ku executive media shamye manji ali erinnya lyange tutuse ne sabuka lunaku lubera lwakuna esawa zibeera 12 zenyini tubeera nga ate tusimbudde. Bamuyita sabuka buli lunaku olwokuna mbeerawo ne Sunny Case ko Sunny Muzeyi kagate yakafuna omugole. Mugole ki? Mu birthday ya Shalom yafuna omukazi. Kana kachala kaina kabina. Kana mukasa. Ate yafuna namukasa wamma. Naye waliwo ati waliwo gwe yafuna omulala ayomba ne namukasa. Badde nkutidde baba namukasa banga tute container gundi. Kiyosiki. Zebini. Abamulumba namukasa banna. Kirungi kwogera ku bakyala. Tanna balumba. Nze sinalumba sirina gwe. Yalumbya mukyala wa tata waffe. Yalumbya mama waffe omuto. Akati tu. Noli naye tannakiriza. Tannakiriza. Bakyayogereza. At least era bali mu kwogereza. Nanti oyo anabeera. Anabeera. Pasitabeera tubbi oyo oba akwegwanyiza. Ani. Namukasa. Mukazi wattu temumuwaayira bambi. Muwaayiriza. Temuwaayira. Mukasa jasa ayina ekizibu kimu nti olumu atemamu ku kigambo. Executive ka gundi media. Twatuyingidde otwagala okutumirako ku muganda waffe Atlas Cask Interiors. Bamuyita Atlas. Yani? Ntangazamu. Oh no. Ogenda kugoba abagagga bonna. Tofayo ndi mwe Atlantis Plasm Design zati gwe. Oyo ndo gwogama yankolede ekyesuubo. Kati goli ku kyesuubo.
gweva kubira bitu bya brade mutikatike mali mbushimanye liku container isimaye jengo lya ze chikoma container negwa simanye ne rujiro negombe ku mole China wa mwana ali wali mundeba buli kimwa akikola yankakasizze ekintu kimu nti bono butayimbwa bw'okubalukoni bwe tutera okulengera obunyiriro nti abukolera wa ne mugamba olimba obutikabitize nangamba jangu nga tolaze olawo butayimbwa buli entebe ku gundi ku State House yiyo cha State House yonna nobuno obuli ku gundi ku express ku express olaba madala gali mu office ya gundi ya ham amish kana ago ebyuma agambuka yega kola niyo kimanyi nti w'amaanyi nnyo asobola okukolera ekyuma nga kyaba ate ekiremesa abantu ebintu ebyo kimanyi kuba na mentality biva bweru ebintu babikola wano oli n'abaana omwana abikola oyo Atlantis Plasma Designs nze yangambye ekintu kutegeeza sana nti omugagga yakutumidde ani owa Ali Car Rentals habange oyo bumuveeko abakwagala nnyo akole bwati ali awo njawulira omulanga gwaffe bupaso tebutuyisa bubi nekyo kinene ali apangisa zibogati tokkakkanya mugagga waffe tomukakkanya kutuuka ku leve yaake nawe bwoba okuba oluseke munange otama ate tomukakkanya kutuuka ku ekyo ekyo kyekinene ali kapaso saaga munyunyunte nnyo mugagga ate nze ntuuka okubanga nina byenjagala nga temwamunyunyuse ali kalento bayiza akule lumuna ya ticket kintu kiggwe ali mugambe nti sabuka tumutwala Dubai ali namugamba wamugamba kimuntu aleete emmotoka tuzeetaaga wano gola bayogera wano yayogerako naye ku simu era n'ava nga ali sorted mukubire nange njogereko naye oyo gwolaba ali namugamba aleete emmotoka kunezo abaana bali kuno gwenawe mwagalisako bannamwe namwe temukola emikolo gikolebwa tebwe kuli mmotoka nawe lokwa gwe bakolako naawe ne mu bagaggano bamubugiriza ate mbugiriza tonsi ono mubugirize bro abantu bakwagala eyiganga gye nabadde so kubire ali oyina ensi kya babadaya eringa ya njovu babadaya naba Diso Glory Diana nabata yamenyawo oyo namugamba nungi Diana ndowoza otegeera kibayita kibampita ompenyako buwenya bwoti ebidirira gwe ng'osirika bada mu nsonda ng'okola baba naba kwano gwange bambitumanya okwogera mu mukuru akasi tavuma muntu tayomba oyo bisirikirwa waffe bisirikirwa ngere erinnya lye lya Diana ye lwaki teyita lumu Diamond bayiza we platinum Diana ate no Diamond n'abatanzi Diamond n'abatanzi kati abaddaga oyo kati ani naye tumubugiriza ababba boss big enegwe isokolika kati Diana twale ku kuchemisa Diana sente zalina nyingi nnyo kuva wano obuwala ne baba tolesekerwa makatwe tuchakuba tusekera kubakanula nawe bwatwalizako kanula namfuma mutumire ko yaba batwala kuchemisa Shamimu namfuma agatwala kuchamisana abange tujja kuyimirira nnyo alaykum ajati aja wano mu Kampala ajadi ogena ko simbawo kugundi kumane mpi abaddewa atandina gyabadde azze buzinga abalala bwe bajja nikati ngoro kitu tumulonda unje mubbira n'akalulu Kampala wano ono wamaanyi nnyo mbuzawo na lebo zake mumanyi zake w'emitiyana Muhammad Nsereko yesigiri zake faba muweserikire ejjinya lya sigiri zake faba yambalanga obukofiro buliko sigiri zake ziteta kati olaba ate owuwo naye ne Muhammad naye alimba yandibadde akuba mu oluyine ndaba ndi yakubyeko wano leero oba kukuba sitegedde onalebo simutegeera munaye yandirowoozeza ndi nkomplaininga byambwa anti munaye tetugamba ndi kati oyite nawe nogenda mu bagagga mugambe oyo stabanga ko soko uli onalebo mugambe nako onalebo mugagga wani wo onalebo yatochanga shewedde ku sebo anti kingamba ndi mugagga waffe kubanga gwe Mungu amugazirize amugazirize weziva yatuyita abantu amakumi yatuyita abantu amakumi 40 buli omu amwoche kiteni 10 ne tulya n'emmere onalebo tulina shokula bonita ate namala walito nakula bwe batuwe tafuwa nnyo ba upcoming nafuka myaka gy'abaana bebawa nekira tafuwa nnyo ba upcoming ompita sengendo komanina kakati naye lyanagwe tolina magezi bakola kususu so bali eyo nga tagala kweyerusa obanga oli ebizibu byakoja so kubeera bane zino socks sister nedda pa kubya socks kutumanyira te kutuka kwekyo nawe
Goloza fete tuina zaukana ne zawana mbese kabane kakera pasa yes sister uzawereza kitalo nnyo singa bade mu madisere ko ndiyaziwereza oba Shamimu ogamba kale nedda nnyabo tojja kulinnyawo Kumanye kigere kyange kyekana n'ekibatu ekyaki ky'omwami lwaki ekibatu kyani era gwe dogezo genda ngoli ogugere gwekana n'ekibatu bwenzi bakanyaga musajja wawo nga yakoze defilement musajja so tugere nawe tetwaga bu stocks kati singa wanfukidde kano okusooka kaliwa sanctuary ekola juice nyo kaliyo kamalimu kembadde nnyo lyo temono na juice olwo kuba ko onasirwala nani okunywa okugenda n'ennywa kono olumbanyo nona bana ino naye mulimu ebintu byenjo okuva lindago juice sanctuary oyinamu emigabo mbutwonona oyinamu emigabo obala kuba blaza wo gyakola blaza we gyakola ne company ne fuka yamwe nange bamu omulimu naye asinga okuba tunze bana simanyi bantu ba family yange nzi nabagamba kakana kanyuma ne mukajja kakizimbe fulengo yo ayina ebutu tamanyi nnakuye tamanyi gye tuva bamuwadde omulimu tayagala kukola atoro oyo atagala kukola bamuwa gwaki mpisa ku botiki nzigale mimi zigundi mpisa wagala mama mugonvu mama mugonvu naye alebana mama ogenda mu ddwaliro nga simanyi tagenze bamututte mu massage togattamu owange oli yakola juice mpaako kwa juice nange ntabuliramu ekyenda kifuule bamuda tunawulira tunabanga mbatemamira ojja kubeera nga feeyi ate oba okyassa tabula katono ngompadde katono kyompe mpulireko awo kawona onkena bukenyi banaye niko Zubeda simanyi oba ndifuna ku mubiri mbanjira kati nawanyisa kenni kano nga twalira taata wange nakulubaga lodi naye banna twali tukola ne kasukululi ng'akatwalira mukazi we bane lwaki mukazi wakasukuta kwagala bonna abasika tebanjagala lwaki obagambye abapokera ebigambo kyomanya bwotwala eyo liite oba otutte mutwalo mulamba liite egula mutwalo anti sponsor gwendiko olabye ngenze ku dduuka kyeŋŋambye nange nti liite egula mutwalo n'abeera agwagadde ayagadde liita ya juice ono ku sanctuary egula mutwalo nemulimba kano kalina paka mitwalo 5 sanctuary juice genda kuwa ekizigo kya bubbles bw'omala okwesiga ekizigo kya bubbles tambula bulungi nnyo ogende mu ndeeba olamuze enzigi oggale ennyumba omala okuggala ennyumba genda ojeyo emmotoka mu ali Carentos ogende muggulewo enju tuuka erubowa ate ekyenjawulo ekiri mu ndeeba essomero ly'omwana bakola ne gundi ku Salman Junior School bw'oba ku Salman Junior School genda okolera shopping mukazi wo ku Mimi's Glamour Paris bw'omala mukolera abaana bakubireeko bagamba amazzi mugayiwe ku Sanctuary Juice ofune ka juice kaneno okamalirize bw'ovaayo kola charity wagira abaana bamakaspas abaana bayagundi bw'omala ozikola bulungi nnyo ng'olina ebipande ebyo maze obikola okozeyo charity kuba bali oba wagidde baana ba school mukazi wo mugulireyo ku crochet kakati ate adigide mu nyumba atabuke omalirize ebyo byonna ng'olina omukolo olina ki genda mu jjejje bakole ku sound bakwe sound gy'otagenda kuddayo kulaba sound ebeekuba ikopo ebakuba ebifaananyi ikopo wekuba ekifaananyi kitwale okitimbe okiriraanye ekyono omwana owa gundi ono akubisa engalo oyo nisha portrait ye company yoketa kuba kifaananyi kirimu kinzaani ye company yoketa ekuba ekifaananyi nga tejagala kugira mu lucerecere ye company yokka bino byamugamba musibanga kuba ekifaananyi nga ndi ku nnyonyi ne batakuteeka waggulu ku nnyonyi wabula ne bakuteeka ku madala g'ennyonyi eyo bayita photoshop nanti sibiyawula we bakyogera tewaliwo tewaliwo ebiseera ebyo kakati ffe tubyogera alinga tebikola ebiseera ebyo ali byali era ng'omuddugavu bamulaga muddugavu naye eno ekopu yo yajja ojja gwe olaba nange nvaayo nga nfaanananga gundi lumanyika yani emyaka gyabo alina abantu ba Uganda tubategeera lumanyika temumumanyi aliwa yali kabaka w'e Karagwe yewa naye nawe weeswaza yene gundi Guinea Bissau banange tuli musabuko onako lwaleero njagala twogere ku mbozi ya Guinea Bissau mukazi w'oyo gayigo mwali mugamba yamusinga okwegatta yakegatta emirundi 7 ku basajja 7 oyo mukazi we ffe twabadde tutenda wabina omusajja talina nakyakola mukazi we wa 7 tetutegedde omusajja yo omukazi alina bu vidiyo bw'abasajja 7 yo omusajja alina bu vidiyo omukazi we
ayina bw'abasajja 7. Afaanana atya ng'abalala bafaanana. Kati buuza bubuuza. Netuganye ngamba gundi parking efaanana. Parking eringa bibiri embuzi agibugiriza. Eringa bibiri embuzi 7. Ate ng'agamba ndi bennasobola okukwatako. Obudde yayina butono obudde bwali tebumumala. Kyembuuza ababaana baba abantu. Babantu ate yandibadde atubuulira. Naawe totulinyira we tutadde juisi wa. Era n'empisa. Ekintu ekyo ngikukuutira munnange. Naye oyagala twage bu sitokisi. Kuba mwannyina yabumuwadde simanyi muganda we. Naffe tulina bu sitokisi. Bwawukana nawo bweno. Nze sijja Gumbule mukyanyumisa omusajja w'Egini Bisau. Munnange. Mukazi we kati gwe tuliko kuba omusajja ye twamuvuddeko nga talina kye yakoze mu nsi. Ayina twageze okutula tunamubwatinga ate anti mwogera mu papa omusajja wa video 4. Omusajja omukazi wa 7. Wa 700. Mu video z'omusajja ez'omukazi. Ye naye yalinga akwata abasajja. Yamugambe ndi kakati olondaga ebinankole ntya. Kakati nno kale fwa n'amulagako 700. Nagamba ate obudde bwe bwansalako. Kyokka jjukira abakazi wano ng'omusajja amaze ofulumya ebinanga basaasira mukazi we. Bakazi nga bonna bagabula abasajja mbwa biki. Mukazi we bambye bakikyaliko mama. Tunywa juisi wange naawe. Wenteeka wano n'oteeka wano. Abaana b'obuwala muli basiru barakallahu fikum. Oyo ate naye yantabudde. Oyo yantabudde naye yanfuludde. Video 7. Ne yeetonda ni mu nsonyi obudde tebwammala. Abaana ab'obuwala muli basiru barakallahu fikum. Fikum barakallah. Naam. Seeka kiti tukwetaga muzina ensonga. Naye naate bambi. Wangi? Yali seeka ani oyo? Bali seeka yafa n'okufa. Yafa. Ani oyo? Ffe twakawa seeka kiti. Kaseka kitike kali mutonzi waffe yasala. Mutonzi waffe. Emotoka yatuuse bayize we. Yatuuse bagitika butisi. Ani yagitika? Gundi. Silvia Autoparts. Mukyalo we bambi. Autoparts webale kuba kutuukiriza. Silvia Autoparts twagala tujje tukolereko sabuka ku dduuka lyo. Tusabukire mu spare. Tugendeyo ddi. Uronna. Akubire gondi. Silvia teyetaaga kukubira. Nze kamukubire. Mukubire. Nga tuli wano. Kuba. Mukwate. Mutuwe. Jaja events. Ndozo kitegedde tuli musabuka. Neroke na kama tetulanga. Kampuni yokka erina ebyuma ebitavumbeera. Nedda nera kama tetulanga. Nakimugamba ndi nze situulawo ne kitakola ki? Jaja events. Omukazi waba takuwagala n'otwala ebyuma byabwe. Babikuba omukazi nakkiriza. Teri mukolo jjejje ko yali akubidde. Omukazi n'anoba. Era kigambibwa Jaja events yakubira mukyala wo n'omusajja w'Egini Bisau. Okweza obutambi olusambu. Okweza olusambu. Buli bwolaba ng'omukazi atanoba omanya jjejje omukolo gwe yagwesiinyako yaguyita. Musimanya musajja mwezi. Gwe tola jjejje akuba ebyuma. Buli lwabanga alowooza ku kyokunoba n'ajjukira ekyuma ekyakuba ku mukolo gwe ne tenti naki. Anko jjejje. Wasiza otya anko? Tuli bulungi, tuli wano, tuli mu kukola, tuli live. Tuguddeyo edduuka. Kale anko. Ojja kati? Tuli wano ku National Theatre we tuli. Javas KFC. Waye nawe shala okimu nawe. Nto kulinga nyondo nawe. Nedda nawe. Javas kafe kunjo. Omugaga wamukubiriza. Atawe kama kafe Javas. Nedda KFC. Javas nawe tetwaga KFC. Muna kenjogere. Onagala tusabira bimirike sheke. Nze byesagala. Omuzadde ayagaliza omwana we ebiseera eby'omu maaso ebirungi tukusaba okuludda essomero eppya erubowa ku Ntebe Road Salman Junior Schools erubowa campus essomero lyokka eryongerako ensangi zino nga ly'abawala n'abalenzi eriri ku musingi gw'obusiraamu kalikiramu yaffe esambisa amagulu abiri era tukuwa omwana ajjudde era atuukiridde obulungi mu by'eddiini n'amagezi ag'ensi embeera y'essomero esobozesa bulungi omuyizi okusoma nga n'abasomesa bali ku mutindo era nga n'ebisale by'essomero bijja mu nsawo y'omuzadde tulina emmotoka ezitambuza abayizi era
era nga tubalabirira bulungi bw'obukuumi buli gulugulu okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso. Tulina dekeya nassale paka ku P4 ebisale birungi nnyo. Twanguyire ng'ebifo bikyaliwo oleme okwejjusa. Lisangibwa Lubowa Entebbe Road okulira na Kamoga Property Consultants. Ku luguudo kwennyini okumanya ebisinga tukubire ku 0761399692 oba 0755465565. Salman Junior Schools, education is key. Wings kale chicken lepop nze ntudde wano omanya nti nze nyomba nnyo ebintu byoleetera bano bya mulembe gwabwe nze omanye omulembe ogwange okimanyi jeje kefsi wa mulembe go kefsi wa mulembe mama kenta gondi fried chicken ya leero bunu wa yangu ankulera lyo kyangambye bannange banneetaaga mangu yangu wajjeje owemmere nenda bagala bagula mu cafe java jeje genda bwa bufaye wanga top gole seri bagenda kukola sigenda mukola ko sinze kanana masavu sinze natumize mmere nze sinalya ku mmere sawa za kola mko hata sava mu kamera abali ndio banja mpola na obali na oluganda ku misajja wegini bisawo ntamutaluli nako mumu wasenze wamani ya kutumia mmere shalom bagenda manyinze ebyo bintabula saagala kubonya muntu ali ku mulimu gwe wallahi ani alidde mmere tukambwa jana ani alidde mmere ndabadde ntudde ku byange nga bagamba nsogera nga sitegerana bye bangamba era ojjagira nabwali weeri goloza lwaki birite binavaawo nekyala amasoko gendo jijjo anko bano balidde mmere abandi ate nze jagala abasibe nze babansi bona gwojo okuswala abatusibe bagamba basabuka babakotolwa emmere katogo kasiringi kanana akakofira ka mitwale ebizibeda basi kitundu bwebiri kitundu bono tubutunda ku Mimi's Glamour basi kitawe tuwe balance kwa kakufira era bera ko creative bako ye mnankeri jajja tugenda kuwa top yo muzindalo gwana manya jona gutuza kati oyo yizo mwana kaka jeje sounds ajja bakukanana omamanji jeje sound ngati producer ngoba osaswa kanana ako njagala kuwoninga muzeyi ebyo byolyanga atalyangako nomala katumya mmere ntaliko kulya nze natumiza ku mmere olinga ebyayi tewe mamu bya yalinga bi nze kyati sisobola kyogera nze sisobola kutumya nze okulya ndya we ya necessary ate nena waze doka mejale kuluma bakutumize byo kulanga wendi mpulira bo watumize mbe ompise mmere nojiro nze kama nze simanyiri nimiza bakasiru nonjiro ote ne kale yiri kati bagitwala ne kale musajja goli mukasajja kabinnyo gwa manyiri wafudde lingo sabe mmere bakutumize mmere eyo ye mmere gye balese eyo ze sigiriya kyobola ntumiza cafe javas okuva ewani bajeje gamba okubya olusheke totumiza andiko bwokuba oluseke oba otumya butumya mwadona judde wani muwaddeyo najudde agenda kukola ki ono bagatuletera kafe jabas ono mutwali atata wange lubaga bannange netta mukwano bannange nakasuku wamuwa nawe kasuku nga wamuwa bakati wageraganya kasuku mwegerageranyizako wayo juice banna naye olutalo tujja kuwa kati mzee wange mugambe dinda kukwata bulunye kati mzee wange mugambe ntedo baka mugambe nti omuganga bwanatuuka tujja kuba tumuwa kapata wayo Simon kapata chichi naye tuli mukola mzee wange abamanyi okukola sana agambye embugo waleeta Alex Mwangi bannange toncha ya Saimo mukazi omukulu gwe nali njagala gwe yamumpa ate n'omwetwalira obanga yali anteresa kagato yakyongeddeko nze wangi anko ndi mayembe njogerera ku mulala abayi nayo ate gwe oli kyoba okola bwenzije ewuwo ng'otembwa ku geeti kati gwe tongulira ndala nga buwagula eri gye babbye gwe Saimo TV yajogera kakuuma gwe ewuwo kyetuva tubanga abayingira mu kiraalo tewali wali geeti egwe Saimo alude awangadde n'ekiwalaata
oba bamuzaala na okimanyi Saimo ekiwalata kyamutandika high school yali asaana kuzaalibwa China nze abachina benda babaana abatonga balina ebiwalaata era nze mpanga ne Saimo mumanyi ekyo besiga kya bbeeyi Saimo tasobola tambula mu musana era kyovula oba yali mubeera mu comedy oyo muba mulina oyiye ebisesala aye Saimo ate yali yesusa nawe yali yesiriwaza nawe yali yeswaza bweswaza kati fenga twagamba nsilemo awulina mu kanzu ya Buganda ne kooti nze banna mulimu emyesanga nga biyise teri kintu kyasiga kunyumira ku Saimo tatuyana fesa tuyana mutwe wano watuyana abeeranga wind screen atatuyana walika wompo naye naawe ate olimbye oyo teriiyo ekisusiza bususi Stevenson screen gwe bano bafamile yo nesinga eri bweru towakana nzikiriza mirembe gyamwe teyaliwo kyesimanyi mba ntya kama kugenda nawe na stocks nawe berako n'empisa ate n'omugamba n'anyinyiba kwegire nnyindo ekyokulenga firimu z'Abayudaaya ennyindo togivuma wamugambye de nnyindo mbi saagala ekyo bwe mba namugambye nze nga nze namugambye gwe togyogerako njogeddeko naawe nabo wanampaana esirika gwe notabuka naye tojja kulya nkoko Anko jejjajja totutuuza wano manyi anko jejje ababize ayinza okubajja wano wabaako atumya screen nedda ssebo va ku screen ne bamugamba naffe tuli kikulu okusinga screen namugamba tesogenda opima enkuuka so kati njagala kubategeeza nti Sabuka owaleero tugenda kubeera nga ate tukwata ku basawo nga bwe twabasuubiza ale abasawo nsookera ddala tulinza ote enjuki njagala okusookera ddala okwebaza abasawo abali eyo ng'omulimu mwagutegeera omanyi omusawo obanga munnamagye oba walayira mu bulungi ne mu bubi okuweereza abantu akasente ke bampa kammala saaviisi yonna bwe ziba tezikumala oba walayira obanga lindako tewaligwe bakaka mimu bwe bagamba nti genda ku Miss Glamour ne bagenda kuwa $7,000 omwezi teri agenda kukaka obusawo kye buliko service gy'osooka okukolera eggwanga ate olina kusevinga bulamu kwanza olowooze ngambye kyekyo era kyengambe kyembajogedde kibiriwo ekiti nti baasalawo ne bagamba tugenda kukolera buno busente kuba n'okwokya enkoko kwaliyo bandibadde bagenda eyo sine ekyo kyokka bandibadde bakolanga ono omuvubuka Wuma Lukisekka ne babanga bakongojja amasabo kibadde kyetaagisa ekyo naye Wuma Lukisekka naye amanyiira munvuddemu amanyiira nnyo ne bagiyita Sabuka tuli ekya tulinga bikolwa saagala muntu alowooza bw'otaba ku ludda lwe nti olwo gwe oba totegeera oba kwogera ebyessaawa eyo yekyaba ayagala si buli muntu nti mulowooza ekintu kimu omulundi gumu Sabuka tuli bikolwa wabula nze omanyi nina waliwo kye bayita cat group engonga etambula n'okwata ku emu tolowooza nti osobola ogiko endala zonna zimanyi ngamba bikolwa obukolwa ate ne bwe bugabana ne butabuna ennyumba notako kamu busima ennyumba ne bukujjayo gwe kyoba otya oli yalinnya omuti omuvule n'asindika eddala ne limala okugwa ne bugulumira essande 3 paka lwamugjayo ate omuti ne gwagwira ye bwagulumira essande ezi 3 n'atandika muba mulayidde okutaasa obulamu bw'abantu kubanga eyo y'endagaano yammwe gye muba muwadde abantu naye abasawo mugufudde omugano abamu waliwo abakolera ddala batatuukiriza mirimu gyabwe naddala njagala okwogera ku basawo b'e Kawempe Referral Hospital ngalo nagenda Kawempe abakyala gye bazaalira ekyo tukimanyi bazaala buli lunaku tulwala kizibu nnyo osanga omuntu ng'embwa egenda muluma buli lunaku tusooke twogere ku ddwaliro ly'embwa entebe akapande we kaba kalaga emitwalo 2 okukebera lwaki abasawo muba mweraga abaawa ab'entebe ku virus kuki kugundi eno eryembwa mukwano gwange yagende ng'embwa emulumye musajja mukulu embwa emutagudde akabiina konna ate olwawo oboggola kye bayita okulwala omusawo najja n'amugamba mufune emitwalo 2 tubakebere okebera ki akapande kalaga emeka 2 n'agamba mufune emitwalo ameka 2 yali abitwala Nairobi yaŋŋamba yalaba ebyuma byatalabangako bukyazaalibwa bwe yasasula 2 naye nga luli byali tebiriiwo ate yalabako ku kyuma baba bagamba tebiriiwo baali eri mu lisimayamu biki
dining hall DH abagamba bagita OPD nga bali mu kunywa chai andi kati bana tugendera awo nze bye DH baba bali mu dining hall baba bali mu DH bano bo babeera wali awali outpatient bali banywa chai nga chali wange bamulaba bamutunulidde bwe bati naye bo banywa kachayi kaabwe naye ya abiri buli chayi nawola naayita y'abalala ne bawera basatu abudde abamuyitako era nga naluli babadde bakugamba ndi kwabo tekuli abimanyi ne babiyiga abo byabasawo bembwa abentebe kati embwa abatankula embwa egenda kukuluma ojja genda entebe bakutunuulira abasawo b'entebe abo akapande kalaga emitwalo emeka ebiri abajja kusaba abiri ate nga ne gyovudde embwa eyinza okuba nga ekulumidde kapukyolwa ne bakusindika entebe transport okuva kapukyolwa okutuuka entebe oba obuggodde oba omaze okuboggola nga abasajja b'entebe abo bakutunuulira kati kubamu akafaananyi olinnya ebbasi mangu awo otuuse toboggolera ntebe otandika okuboggola ng'oyingira nakiwogo omusawo omuntu atuuse bamugambye embwa emulumi n'ofuna amaanyi agali emmere nga waliwo yakuleeta okujjanjaba ye wali agenda kutandika kuboggola kuba akafaananyi oli mu kulya mmere singa nawe omwana tulinga abagamba mwannyina Ona muganda omusawo. Manyi ko omulaba asirikiridde. Oli just attentive. O my family ya mwetu yolide buli sekita. Mwomnange. Muina ya omusawo. Nze ndamutya ayina sheikh. Yasome dini najibikula. Nabikula empapula zonna za Qur'ani, nabikula Yasin, nazo za Kadiri byani byonna. Nabiteeka wali. Olotalo lwaliona maaso. Lwenamanya nti mimu yasoma buli kimu. Waliwo shaka yajja n'agamba. Oyo mwana yasoma buli kimu. Nabikere badita batya Qur'ani. Badita eddiba eddiba lya Qur'ani bwati nali bikulati natondawo ne liye eddiba eddala nateka keri okusaba nenti anti ono mwana ayina eddiini awo na kutegera obusito yasomera wali namungona basarafu yesomero likyasigadde ku mulamwa awo naye nze ekyazijawo kimanyi era olutalo lwo yokanga nelujja tumanya amazima tumanya bw'oyimiridde baswanyula kibooko twali tukuyisaamu amaaso baswanyula ali mumumanyira nga temumanyi kwa muyimiridde nawe twakutegeera wangi ndi wathanawe naye ate nze tondaba wano nze nkuwa ekitiibwa lwaki era ngenda yo newanize muwala wange no yasomera ku salafu onzanyirako mpola ate nina mutabani wange toyina ba obi ne ba ogi bambi masavu bonna bayitirivu naye ninange mba obi wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia akoze Jalia ayina empisa embi ezisembayo omukazi oyo atuwate emotoka nga ate bwatuweerako n'amateeka Jalia n'apa emotoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana gwekyoli okirabye nezikira mu kkubo wakati akanyigira ddala ne kastopinga nga yinginte lwaki ngamba nakusasudde lwaki ompimira obudde naye ate kati gwe weereetedde ebizibu lwaki okozesa motoka ya Jalia ate nina omulala ayinza okupa emotoka tobamanyi abalina emmotoka ez'akabi laba ono genda mu ba Alika Rentals balina emmotoka eza luxury ez'akabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyereere balina jipu balina BMW balina Audi buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo egyawansi salo zino sonde zepa Jalia nsobola okufuna emmotoka osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu mukwano mponye Jalia Alika Rentals basangibwa ku 309 Sliding Street, Dracut, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-277-98. Alika Rentals. Rent, explore, experience. Ani ze yali supplying ebintu mu canteen. Simanyize kati mirange mba obi yabeera nga wasomera. Wawula uli n'essomero. Nali wali kunaka ku munaku. Waggulu ku munaku. Agobera ON. Njagala nze okwogera bano boogedde ku ddwaliro ly'Entebbe si twogedde tutandikiriza eddwaliro ly'Entebbe tuvudde anti tubagambye abantu embwa tezibaluma nnyo naye bannange rero twaze ku sente zonna tugenda zimalira wa andi bojja tokola bwe batayagala anko jjajja mukwana si gova akoze eki akusiriza bate omutwe osiriza tata omutwe kuba kuyita kuwumiza owumiza tata omutwe bereberako n'empisa kaana gwe ate nawe muveeko asindise gwe berako oludda naawe asindise gwe bakuwumiza omuntu omusajja omukulu kasinga ogwa kamunguluze awumiza gwe mpumiza gwe nawe kyokoze si kirungi gwe owumiza nyo kitawo omutwe nga bubuza mpumiza gwe nawe kyokoze si kirungi amaaso nyiwadda wama oyombye nani wama oyombye nani gamba nsonyiwa ddadi nsonyiwa ddadi mbu wama nsonyiwa ddadi oyombye nani mukwate mpola mpola
Kwate mpola mpola. Oba chikulimye kugamba mbu kitawo yali obiwo. Mukwate mpola mpola. Rozambale smite daddy yali. Mwana temumanyi daddy yamanyi. Nange nkumanyi. Kakati kyenjagala tumanye. Sente zange mama. Olimba. Naye ati tunzibe sente zange. Linda koleta kuva mu byekiro. Mimo va mu bitu byekiro. Sente zange teka wano. Baba. Daddy jangu ono unatwala sente. Kati wewe bamanyi nti anabba bubbi mulume. Mulume. Olumu omwana wange nja kukuba. Sia bagabe olaga kiggala oba mbogamba Kasiru tawulira. Nze mbadde manyi nti omanyi Oluganda. Zinage muga tomuwa sente za. Muganda wange kajje jjajje. Kajje jjajje. Ate mututisa tisalo. Daddy saga jjajja sasule. Njagala zitwale. Nzitutte. Kale tofaayo. Tosada ne musawo ye? Eyo maaso nno. Temuntisa Kawempe Referral Hospital abakyala bamama beggwanga gye bazaalira. Nsaba kino kigende eri Ministry ya Health kosa naino kubanga Woman MP Kampala District. Yali ani mpozi. Shamimu Malende. Sima erinnya eryo temulikira Malende. Shamimu Malende. Malende. So Obi. Kyekiro Obi. Obi bange. Obi. Oyo. Negezo z'omusango jamanyi tewasoma naye. Mazibwa akugamba nti Abene. we wachana. Wacha. Omukubira naga azipede ka wasusemu. Wasusemu. No. Talk to them. Nakubuza msirikale charge aliko ku musango gono mugana ga. Become. Just become. Otegandi namba joine msirikale musinde ya. Teri yo mukwano gwo. Okusoma n'omuntu n'ayimira obusirikale toyina kyofunamu. Namanyi uniform y'abasirikale yenyumira bawanvu. Era oyo Uganda. Era kali gwe singa bayingira obusirikale. Singa mubatanyuma singa tonyuma. Banange ntumira nnyo kunaka. Era gwe yandisoso kubanga gwalina omusirikale ayina ekiteeteeyi. Nambanga agenda wali yetete abambale ebiduka mulimu abalina ebiteeteeyi. Era tebalina biteeteeyi. Era ono yandibadde nga muyizi wa Kaseke Kampala Secondary. Be bambala wayitire bulini. Ntumira nnyo ku bana afande nakazibwe kutumirako nnyawo. Afande Simon! Sekawere ate ng'osaze French cat. Tukwagala nnyo! Whatever French cat erimu envi. Omukwano gwe nkuyinako bw'olifa baziikemu ono. Tonze nsembereza. Gwe lota mukwano gwange na musirikale. Sebo omukwano gwo kakati nze omukolo ogufunira ku nze. Bw'afanga baziike gwe yasigale nga atuwunyirira. Arua. Oyo ata obola esebezi. Gwe mukwano goyinza omula. Anti ate omukwano okubulaga omulambo omukwano. Kumuguziika. Kyovola abantu abagenda okulaga abantu babadde bamwagala bagenda bangi. Baba bagenze Ssunga. Tulabe obaana alemera kungulu abadde yeesiriwaza. Tulabe obaana alemera. Baba bagenze Ssunga. So njagala okubeera nga njogera. Obadde ku Referral ye Kawempe. Ku Referral ye Kawempe. Referral ye Kawempe njagala kwogera ku section esookera ddala incubators mwe bateeka abaana ba prematures. Prematures. Omwana kangonzemu omwana gwe bazadde nga tanneetuuka. Abasawo okutandikira ddala kwa sikaali akola mu nursery. Ya Mulago Kawempe muli bakambwe nnyo eri bamaama b'eggwanga. Ye lwaki mukambuwale bizibu lwaki muleetaawo? Olw'okuba mulinga abagamba nti ebintu ebyo byabwerere ate nga si byabwerere mubasasuza. Mubasasuza ate ne muba bakambwe nnyo. Ku muntu gwe musasuza. Ng'oggyeko ba-doctors abambala white. Bo bajja nga bazze kukola mulimu gwabwe naye ekinnuma ku badokita abo nabo bagendera ku order y'abannansi bano ba midwife. Anti olw'okubanga be bakola tuukirira abantu kuba dokita tubatuukako butereevu. N'abuuza mwana biki naye bannange temufaayo yadde muboggolera bamaama. Sikaali ali ku nnassale ya Kawempe Referral Hospital omuli abaana ba premature oli mukambwe nnyo. Amanya go tugamanyi tetugenda tugenda googera. Lekeraawo obukambe bw'okozesa ku bamaama b'eggwanga. Bamaama b'eggwanga abo basasula omusolo. Bwebamala osasula omusolo basuubira gavumenti okubawa service ennungi however bagenze mu government hospital. Yes. Bwemba mwali temwagala bawa service temwantaddewo government hospital. Ekikulu mu byonna nammwe abakola mu services ezo abagaba services ezo mu bintu bya gavumenti muleme kulowooza nti mutuyamba buyambi. Tewali gwe muyamba. Oba toyagala gende ewammwe. Kubanga tusasula omusolo. Lwaki mwe abasomokazi w'olubuto ku Katanda nga tekuli yadde mu Faliso? Lwaki mwe abasabakazi be mulongooseza nga balimu n'obupiira ku sementi kyakubiri e Mulago Kawempe okujjamu akapiira nga wazadde okasasulira. Omulimu gwabwe ki? Mukyagenze wala Jesi kujja mu bupiira. Mulekeraawo kubba abaana.
Kibba baana atabuse. Mulekera otunda abaana b'abannammwe. Nedda ekyo kyangu nnyo okumalawo. Omugaga najja olwokuba omwana yasadde omwana Mukama n'amutwala n'amujulula. N'alyoka agamba nfunirayo omwana. Singo ne bamuterawo omulambo ne bajjawo ne Banawo omwavu taazaaleko. Omwavu taazaaleko. Nina kyembuuza. Kijja kitya omuntu eyazze n'olubuto ne mumutwala mu Labour Ward mumuleeba nga n'azaala n'amala n'omuteeka wali n'omwana n'omugamba nti omwana bamubbye gwani atya mudwaliro lya gavumenti oyo omusirikale nga okuyingira nga tolina kyokima abasirikale babeera mu bakwatako omukyala ng'ayise ku geeti zonna ng'agenda kukubafuna booda naye ng'afulumya omwana naye nga bano talaga biwandiiko bimukkiriza kuba nti afuluma nga yabayiseeko tebaatya anti kyegamba babeera mu lukwe bamusa mu kaveera ng'abatwala biddiishi banaye maama abeera mu bulumi bwe emulago soofulumya ne mayiti y'omwana we mulago ennaku zino bulungi nnyo koonawo nnyo naye nze mulaga omanye mulaga abakola emirimu gyabwe mu bwesimbu waliwo mulago oli nze ndi kuli mulago ono wano w'olinnyo wano rifaale ne yawana ekawempe awo zonna rifaalo tuzitwala mu n'ekiruddu nsaba ministry ya health yenna agitwala ye yaani kati twebereremu mulage yejjula amazzi n'ogamba siweji yenna alina kukuŋŋaanira lwaki amalwaliro gali yonna wafaanana bwati mugamba nti eddwaliro lijjudde netusanga ng'abalwadde bali wansi waliwo floors enkalu eziri okwo olaba nga njereere kuliko private suit sebooko mubadde mukimanyi ekola ku baani mitwalo 5 okola ki okugibeeramu nga bakujjanjaba ki bulwadde bw'oba ovaayo n'obuliri ovaayo nabwo it's a government hospital njagala kibalaga andi kati ate private suit ezo kawempe eyo gy'olaba private suit kweri ya mitwalo wagindaba 5 buli lunaku buli lunaku emitwalo 5 buli lunaku bw'omalayo weeks 2 ze sente zo basini ya dokita mulekera okukola ebintu ebyo bishirishiri mwabatekawo ezo idea basini ya dokita abo ate mulekerawo n'okuteeka pharmacy opposite n'amalwaliro amanene pharmacy ne busikani emulagawo waliwo busikani obwabasawo buli dokita alinawo ate buli omu waaba akurekomendingira alina akusindika kake ogenda kula balina ne babulooka n'obubbi buyitirivu babulooka bakola ki ku ddwaliro mazima ddanga gavumenti mukimanyi nti waliwo babulooka anti kati bano babulooka abo oli mulwadde ki oli wa x-ray oli waki kati abo ng'akutwala ewa dokita we ku nankaye gy'anaakutwalako ogenda kulaba ozze mu ddwaliro lya gavumenti ate bakulalambaza bakusaza ekkubo bakutwala oludda luli saba dokita kukolako ayinza n'okugamba ganono sikaani enaakebera obulungi ekintu ekyo erikkiriyo obulungi gyesomeka kuba bano asoma sikaani eza atera kusoma yawali kuba njagala ndaba ekintu kino ate nga njagala ogende mukama atukola bulungi ne tufuna first pharmacy erina buli ddagala ne first pharmacy era nayo erina mu malwaliro ga gavumenti gonna ogisangayo kino kyagenda okwogerako kiri ku muntu ali mu industry gye tulimu yakaviibwako kitalo nnyo yakaviibwako omwana we naye abasawo bamugamba eddagala livaawa america process yonna yonna okugwera mu ddagala olifuna zaali worth nga million 14 ku 15 za tiketi na visa ya ddagala naye yeddagala eba y'amaanyi wayitawo ennaku nga 3 ku 4 bakinoonyezanga mu first pharmacy eddagala likola ki mweriri ya million meka 2 bagenda okwagala olifuna mungu n'akola ki n'ajjulula omwana kaakati abasawo abo bali mu eyo process eyagala okufuna eddagala okuva mu america million 15 singa bazibawa omuntu yandibadde akyali mulamu bandigenze ku first pharmacy bano neri ebbiri bo baali baagala genda wali bafuna ery'ebbiri 13 bazikole batya baziteeke ku nkoona ninga ate balinga abapangisa ogenda omusawo nakkebera enseke zino n'agamba hayi ddagala nno eryenseke lituweddeko wano naye genda ewandegeya ku kizimbe bwe kiti ne bwe kiti ojasangawo bupikipiki obwakiragaloojasangawo bupikipiki bwe biti bw'otuuka obuuza omusajja alina gw'osangawo nti mundageeko ewa mwami lule kumbe lule yeye mwennyini abasawo tebakyayambala tagisi zaabwe ne gundi gy'oyambala overcoat naye kubaako amanya anti akola bw'ati ayambala dankani kati waliwo amalwaliro ano nga si government hospitals nga private hospitals ng'omuntu asasudde ssente nnyingi saagala kumenya mannya gaabwe mwemanyira buli omu ajja kukomentinga nti eddwaliro bwe riti ne tutuuka ffe abagenda osasula ssente amalwaliro ago geeriraanye agamu
ga private gabagalirana ganye ne tukutwala mu ddwaliro ife abagenda osasula omudidi gw'ensimbi okukwata tebasobola kukwata nga tunnawaayo sente kakuba kutwala mu sikaani abamu ne sikaani zaabwe ziri wala ng'abantu bamwe mulina bavuga ku bugaali omutuse mu sikaani weeri sikaani tebakwata ku muntu nga tonnamusasula naye bano abajjanjabi ne babagobanga ebisiimuula bano abasawo bayingidde mufulume nga nno ayogera na bubi naye mufulume ward waliwo ekintu n'ofuluma ward ne bamaana ne bajja ne bagamba omuntu akujjanjaba n'ayagala okudda nyabo olagawa mbuuza tonziramu ggwe nyabo ogamba bannaawe ono musiru nasasudde eddwaliro lino oba nedda stupidity should stop bannange abantu abo kyetugamba abakola mu malwaliro ago agenda kwewala government hospital ng'abikooye nagakanzije mu private yeewonya abantu batategeera nga ggwe nene private hospitals temulina keya temutegeera omuntu kasita otandika omusasuza kitegeeza nti ogenda muwa service gy'abadde alina okusasulira obusasulizi so si kumuboggolera ate kyakubiri muyige bwe bakolagana n'abantu bwe mubanga musazeewo okubasasuza leka kuboggolera muntu azze mu kifo gwe ekikuboggozesa nga ate ono azze yaleese ssente zigenda okusasula yali ku mulwadde yemujjanjabi ate omulenkaanira tewaliwo nsonga yonna lwaki oboggolera omujjanjabi kuba omujjanjabi ye omulimu gwe kulaba nti amonitalinga ekigenda mu maaso ku muntu we gwe yaleese gwataddeko obuwanana bw'ensimbi nze neddwaliro lya gavumenti wano lyali mu ddadi omukazi n'agenda ozaala bambi bino abawala first gundi y'okuzaala omusawo n'amugamba gwe nno munnange nze tewali budde nina bangi ab'okukolako oba osindika omwana musindike ono yali akyalimu ebyo byogiramu vaayo akatandu teekeko omulala n'amuyuza bwekyo n'akola ki ayuza atya n'agamba bbaawe mugule wuzi tumutunge bamala kuyuza ne balyoka batuma agenda okugula wuzi eyo toddayo okuzaalirayo nze nali size alhamdulillah mukama mwebaza kubaita okupasula ninamu kasente akasobola okuzaalira we mbanjagadde naye kubaita okupasula kakati abatakalina okupasula ye naye waliwo omusawo agamba ndi wasiza waliwo omusawo okweyuliza ajjeyo omwana mu mbeera nga nnungi naye oli yamuyuza nga talina budde olwokuba alina abalala bangi alina abalala bangi abakazi bemulira abalwadde fistula kakati embeera nga bweti naye kakati gwe muzadde omusawo akoze eki ekintu gwoza singa nawe ofuna oludda ne bakikukola kubanga ate nawe togenda emitima bebe bagamba nti emitima gyakaluba ati emitima gikalubira ku baana b'abannongo oyuza buyiza naye waliwo na midwife gosanga mukulu ng'alina ekisa n'omulaba ng'ali ku mwana omuwala mugamba munnange abakyali ku othi zaabwe gavumenti balekerawo tutera abaana ba intani mu malwaliro bannange mu malwaliro nga bakola baki bazaazisa nakuyigira nayigira ku mukyalawo tafaayo oba ogize ayigira ku gwe ava eri ku ddole ye najja nagwa ku muntu wa bulijjo waddala ava ku kikere ava ku ddole zino ddole ze bakola busimani nosindika omwana ebanga baaluuni najja nagwa ku muntu owaddala naye nayagala akole nga baaluuni bwekola oshegedde nebekanga mama nakazadde weggwanga bamukoze kino kye balwanako ekyogamba nti baagala kukendeeza bakazi bafiira mu ssanya baba bali ku kikubanga bwobanga osindikayo batasobola ng'ate olina abantu b'okubiriza nti muve mubamulerwa okuzaazisa anti simwattu sigendangayoko nza nti nina ekizibu nti nga bumwetoolodde kati okugaana abantu nti muve mubamulerwa ng'ogenda baleetera bana bali ku intaani lwaki tomuleke wamulerwa muleme kuba nti abantu ate mwe muba provoking basobole okugenda gye bandibadde batagenda kubanga okuba nti omuntu ateebereza mulerwa akubudaabuda teri mulerwa gwe bagambako nti aboggola mulerwa afaayo teri mulerwa gwe baganya muntu nti onoona kiwano kati lwaki olowooza abantu tebagende mulerwa ng'abantu abali trained ate mubogoka bubogose era bwe banga otraininga nga bagenda okutandika okugaba abantu bakudiployinga abantu gamba nti nze mbogoka nnyo temuntwala mu bantu nze ndaba bamulerwa bandi bayise ne babongeramu ka training ne bakolera obulwaliro kuba ate bo balina keezaazisa obulungi ate nze ndowooza nti okutawaana n'abaana abanankani aba batawaanya bano abaana bw'obangula mulerwa nti kino kikolebwa bwe kiti kino kyetaagisa bwe kiti mulerwa n'omuteekawo ye waakiri ate n'aba nga mulerwa yeetaaga mu luzungu lwokka amanyi okuzaazisa byonna ebyetaagisa abimanyi kubanga alina spoken n'okutunga naye wano osanga omwana omuyiga n'atunga omukazi kuba bwe naayogera abantu banagamba kirala abantu abafiira mu malwaliro nga bazaala n'abafiirwa mu bamulerwa baluwa abangi mu ddwaliro kati lwaki ate mulerwa gwe baagala okwabolishinga bwe kiba nga ye akola bubi n'ekirala
abasawo mulekerawo okutunda ebitundu byaffe eby'omunda. Ebyaki? Genda ekiruddu wezirisi. Nze sijja kugenda. Ojja genda okudda ng'olina tisikaani wano. Gusimanyi bagiyita batya tikkaati. Baba bakujjemu ki? Bajjawo oli yagenda banyumizaawo mboli yagenda okutuuka eka nga talina mutima. Era nange bwe nasiriikirira bwe gwe maguka. Tuli ku nsonga z'amagezi oyita bya kisiru. Togambe ndi babba ebitundu by'abantu. Bakibbamu. Bagubbamu. Ndoza mwagufudde mugano wano. Ninango uwo. Nango uwo. Atwe toli wano tolina wonyi. Badde simanyi nti onakkiriza. Badde simanyi nti onakkiriza. Wagwe manyi oli mugezi. Akakabozi nakakunyumiza yakakunyumiriza. Badde simanyi nti onakkiriza. Nyo kanyumyanga akako. Ate nkutidde luno. Owunize embozi yange. Ekintama kimu oloze embozi bane copyright. Kunze naawe ina copyright. Okimanyi nayo ku mutima gwo. Ani anyumiriza mu? Nze yakakunyumirizaako. Nze yobbi embozi. Obbi embozi yange. Embozi gye mba okunyumya kati tagitutte. Nkyali nawo copyright. Obbi embozi yange. Data banyo script yayo. Nze nange ndete. Blueprint eriwa. Eri ku mutima. Gwe yeriwa mu bwongo. Tolaba nti yona eri ono yafunye fake eyange eva mu bwongo obulowooza. Ne weekaliza ddala no munna. Ekyenkutyako kimu kwesiba ku bintu by'abanno. Eyembozi yagikunyumiriza. Okyakiwakanamu. Jejje kajje. Alinga gwe tukubidde nga alina bingo. Ava Masaka. Yagambye ali wano kumpi. So bannanga abasawo. Kiri kimu ffenna buli omu akkiriza omulimu gwe yalayira n'agamba bannaye ngenda kukola kino bwoba wasalawo kugamba ngenda sevinga abantu sevinga bo gavumenti bwe beeganye okukusasula osobola omulimu okuguvamu okusinga ate okutta obussi n'abasawo bagerekerawo okubeera ne stress ne bazeeta ku mirimu. Ebbeeyi y'eddagala esusse. Tumanyi obulungi. Nagenda mu ddwaliro nga njagalayo ku mpeke z'omuntu. Omusawo yampa mpeke zikomya kuddukana. Abo bw'omusanga anyiiza kuwa n'eri ebigenge nga ssenyiga yakuluma. Nagenda ng'omutwe gunzita nampa empeke eziziiza okuddukana. N'abatamiivu nabo. Abaki? Beemanyiiza omuze gw'Gamambo atamidde yakola obulungi. Mu operation. Mbu tugenda kulongoosa. Balina okunywa. Era balyoka bakusala olubajjo. Waliwo abantu be balongoosa abamu babaleseemu obwambe. Oseka ku kambe. Abamu babateekamu ppamba. Naye oli omusawo yamala okulongoosa. Bamukubira essimu ng'evugira mu lubuto lwa mukazi. Simanya nabaana eyabise baamuleseemu omwana ow'okubiri. Tobama nawe uli ebiyago ebyekisiru naawe. Agambye ki? Mbu balongoosa omukazi. Omusawo bagenda onoonya essimu ye nga bagenda ogikubako ng'evugira mu mukazi. Iye. Kakati waddolo. Talimba wallahi. Nga bamagamaga essimu ng'ate tebamuddamu eyagitungiddemu. Kyova alaba abasawo babagamba bagenda mu theatre. Naffe bakuggyako buli kimu mpeta buli kimu bikimu. Ate oba kati ennaku zino sisitimu eyazze empya. Nze lwe basembayo okunnongoosa. Babala ebintu ne babiteekaawo. Ne bakubuulira n'okubuulira bino by'ebintu ebigenda okukola ki? Omuwendo gwabyo biri 15. Era bwe bamaliriza tuddamu ne tubala. Era baddamu ne babibala. Ng'enkola y'amalwaliro ya advanced kati. Ne babala nti kimu. Akulidde okulongoosa okwo n'agamba kino kino. Twaze ne tissues 10 ziruwa zizino. Bali balongoosezzaako ng'okimanyi bakubikwako ne bakulongoosa genda mu sikaani. Genda mu sikaani ojja kugira oti nga musajja ali yeesa nabagambye oyinza ogenda babba ebitundu by'abaana n'abamu oyinza okugenda mu sikaani. Baana ate private hospitals zibbi ebitundu by'abaana. Waliwo n'oli yagenda ogenda mu sikaani nga alimu akatambaala omusawo yakeerabiramu. Yawumuza yakawumuza mulimu. Oba tulinda nkojjejje. Saagala kunyumiza muntu ate ne mudda kumukwayo. So kakati kye tubadde tusaba bambi abasawo bw'oba waddeyo ng'ojja kuba musawo
Kituyiste omusawo kwe kuba ndi nojja kutaasa obulamu. Bannaye njagala kwogera ku eddagala lisusse ebbeeyi. Naliko mu ddwaliro nga bali mu kulongoosa mukyala agenda kuzaala. Ne bamulongoosa bulungi bagenda onoonya omwana nga taliiwo. Ate ng'oggye mu lubuto. Ne bagamba tewabadde na mwana. Naye ng'omwana ali mu lubuto bamuleseemu. Kisoboka. Towakana nga bamusaze ne beerabira okugyayo omwana emboozi yagwa amakerenda ne baddamu ne batunga. Oli agenda okulaba ng'omwana agamba nti temunzijeeyo. Towakana era omwana yennyini yayimirira n'agamba banne temunzijeeyo mundeseeni. Kunnyonnyo ebintu bingi ebituuka mu malwaliro. Oguddewo nange ate gwe obadde ondeseewo. Onesasuza. Oli bwe kaluma. Onesasuza. Tit for tat. Yeah, but it's not fair now. It's our Iseo. Guinea Bissau. Bananga abasawo mususse eccupa y'amazzi gye muteeka ku muntu ya 13. Naye muno muteekako eccupa y'amazzi. Si ya 3. Mitwalo 27. Mu malwaliro. Naye nti ya 2 ya 3. Wa. Ya 4. Tulabire tukikulengeye. Nzija nazo mu kisawo. Abasawo mukisussa nnyo ne bw'oba oyagala kulya kale omuntu gimusabe ng'akakaaga. Oba omutwalo naye osanga bakuwandiikire batwakutaddeko amacupa 4 buli cupa ya mitwalo 8. Nze nina kye neewuunya. Omuntu n'asula ku kitanda ennaku 2 nze nina we nagenda kati nga ntutte omwana wange. Ne bagamba. Ne tusulawo daddi olunaku olwo. Mitwalo 7. Babaguza double bed. Yali alwadde ki? Yakuma temperature kiro. 7 nga tekuli kulongoosa. Tekuli yadde yakuma temperature ne tutuuka ne bamuteekako amazzi. Bamusaamu ensigo endala. Ne tutuuka ne bamuteekako amazzi ne bamukubayo empiso ne batugamba enkyajja ne babawerako ecupa twali tuli awo bamuteekako ecupa amazzi go bagakuwanga mangi era kubanga nali ne mukadde maama n'abagamba amazzi mugalekera awo ng'omwana atandise n'okuzimba bamuwa amazzi ga kumukumu. Bamale nagenda olaba batusiibula olw'eggulo ne batugamba kakati Mami Regi bogenda tuwaayo 7. Eki? Sente ze Uganda. Nina kyembuuza. Ebiseera bye wali okyabeera erijja wali obeera esekuku. Kyembuuza Mama Regi. Wali okyabeera ngulinde ejja. Bintu bino bwe bwogula olaba n'agula poloti agenda n'alamuza. Omuntu agula poloti alamuza poloti sikyo. Naye gwe ova otya buvi erino ngamba nti mujjanjabye nti kati tukusiibula. Malwaliro tebalamuza. Tebalamuza mu ddwaliro. Tebalamuza. Daddi nga bagikuwa 2 bwebeera. Tebalamuza ddwaliro. Naye nze lumu nja kubalekera ku malwadde. Nja kubalekera ku ate ekinnuma kyo kuba nti eddwaliro. Akati bwe balabyeko omufugo bakumma. Okimanya ate omufu aluma. Mubadde mukimanyi. Ne bakuwa bbiiru wali ogezeko mu mokyalo okimamayiti. Oyo nali mulabyeko ne bagamba nti. Ne bakuwa bbiiru ya mokyali. Wallahi ng'abantu bambi batunulire bazibawadde naye nga tebazirina. Ne beegayira wa mokyali n'agaana. Ate wa mokyali naye nga tonatuuka ku mokyali. Waliwo amalwaliro agamu. Gasiba abantu baffe abafudde ku oxygen tusooke tumaleyo ssente. N'ojjanjaba omuntu ennaku 3 naye ng'omuntu yafadda. Oba wakamalayo bbiiru bw'oti ne bakubikira. Ne babagamba banyini mulwadde ono baluwa? Ndowooza mujje banayo kikome engeri y'okumutransferinga mutwagala kumuwa. Tulina ennaku yaffe temanye tujja ssente zijjanjaba muntu mutugambire nti omuntu afudde. Nedda bakyogera eri muntu e Uganda tokkirizibwa kulwala. Omwavu era tokkirizibwa kulwala kati. Era omwavu tugambira ogenda kiruddu. Ate ekiruddu ate ogenda in fact olina genda olwale. Genda olwale. Ogenda ekiruddu emirundi egisinga obungi abajjanjabi be basooka okufa. Abantu batandise okusenguka ekiruddu. Waliwo ekiruddu watuuka ku ssaawa ng'emu. N'ogamba ekimotoka kirina we kinywa. N'olowooza nti oba babadde mokyale yabadde batwala abamazeemu wiiki ne kigwawo. Ate ofuluma bw'oti ogenda ofuna ekyokulya olina gw'ojjanjaba n'ogenda n'okubisa ka Rolex. Naye Rolex yennyini owulira nga aluma ekizibu. Wali obadde kaawo omuntu natta empewo ng'oli mu kunywa n'owulira ng'onywa mpewo gyasse. Kalina ekiri bwe kiri owulira ng'olya bbode ya muntu. Olowooza nti ono yafa ddi? Mokyale ne sewage. Sewage w'ekiruddu awezezza emyaka nga 5. Bamwogerako era ne gundi gwe baalonda Honorable Sewanyana nga yakagira. Bamugamba nga baneetukolere ku kintu kino genda mu Parliament oteese ogamba abantu n'agamba akigezezzaako ayogedde. Naye ate waliwo nti abavaayo ne bakikuba. Agamba okuyonjaawo bwe bajja kulowooza nti akoze nnyo.
ne mu Uganda akulukuta sewage abakola enguudo simanyi naye simanyi oba mukimanyi abaki abenguudo banga kati bogamba ab'ebizimbe bagamba septic zaffe ziba nnungi naye mbwe baba bakola enguudo mbu bana abakola enguudo babya septic ate n'ab'enguudo bagamba nti ab'ebizimbe septic zijjula ne bagaana ozinuunamu kati ne bwe zijjula ne ziyiwa ebweru naye lwaki eza ku mapoliisi zisinga okwabika n'amalwaliro ez'oku mapoliisi bwali ozigenderedde naye nze namala okumanya ez'oku poliisi zikola nnyo owanga abasibe babalina ebidoli ate abasirikale tebasiiba bonna baba bagenze kukwata booda ate zikola ddi naye gwe leero bakutte abasirikale ku mabalakisi bonna baba tebaliyo bagenze kukwata booda ate toilet zikola ddi okuba bakutte booda nga ne bw'oyitawo ng'otokota bakukwata mweye wammwe balongosaayo nze ndaba abasirikale bangi nnyo ku zirawundi about naye sirabawo toilet balagawa bajja beeyambye andi abasirikale babayigiriza okwekulisa mulino kirowoozaako round about kuba abasirikale abayitirivu omanyi oluguudo kakati kankuweyo ekyokulabirako olaba abasirikale flyover awo olaba abasirikale bali awo bakubawo ne kampu naye tewali toilet bapa muwala waliwo akazikiza muwala akayonga bayiza munamaje oyo waluta naye nze kyemmanyi ate nze kyemmanyi bateeka otubulira naye nja kuyimirirawo olumumba buuzi nzomanyi nange siggwa nja kuyimirira mu mabuuzi nti mukojangola nayagala okubuuza okola bulungi bwansi mwetetumanyiwe mugenda nomugamba twagala bulungi bwansi omugamba ebyaddala badde entambulamu olubuto luntabuseeko opamawa sisi kama nasikia mbaya nangoja tu watu natoka tunakwenda kule msituni kule wana chuchuma wakati banaka abebwa isenyizo kirowooza ko papa mawali kugo mwala wano batunda ebyennyanja wali toilet public naye zino round endala wotala batto yiyo ye kati kampo ebyennyanja namba bwayise waliwo ebyennyanja kusatu awo wali amafuta opposite ne toto awo waliwo ki waliwo batunda kati kakati mbuuza awo bagenda awo northern bypass okuva ebweyogerere okutuuka ebusega tekuli toilet public toilet kyokka ate abasirikale tebavaako kuba omukulu bw'aba atambula babayiwako abo bo balagawa abokale basobola okwebuzaabuza be bayiwa kwe kugundi Ntebe Express wakati yawo ewa munyonyo nsiko waberayo gundi naye waliwo express waliwo wojibukira okudda eri awo mu bitundu bya munyonyo anti kyetuwebuuza twagala kumanya asitama ku kkubo bemotoka ne ziyitamu ne zitugira kiki kuba tekuli mataala kubanga asitama mu okima gundi ono Nigeria yani gundi ani Ken tugenda tuka kusha wetu nga emotoka yaffe eringa yakubye omugaati tojukira anko nga munjola mulimo omugaati munjola mulimo nakani kali kyanga twali kwa sisi ekyo nakyo tulinde kitunamu nze abasirikale ku round about bagenda wa ne bana wade bakwata piki abakwata piki bamala okulya ekyeja bade bapamawa babeera ku nguudo tebavaayo toyina vaako nja kubuuza tulina kubuuzaani tubuuza twasitule njagala kuntaasa ntabuseemuko wano toluntabuseeko mwe mulagawa atunule ku munendira bene mbadde ajja kugamba don't waste my time agire bwati abera muganda tobuzabuza kugamba afande kugenda mu toyi mpinyaga pama kumupamawa ikop bakube babifaanani olikwenda bifaanani birungi bakukube bakwize eti oli munoni omukolo bagukolere olina kwandula olina nankani bya wedding olina graduation nibo bofirirwa so kwenda kukola nankani send of decent wesimbye omukalulu decent funaba ikop abo bulwo bayito batako tubateeko tuli kujja mukulonda era tibasasula be kale sasula olikwenda bya bululu yes bakukube mukuba ni poster ate bana mukuba poster olikwenda bana dine dokubutundu bali mu poster anguli mutunigira muko chali wifi ani
Chali wa mwazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Eri ekindi aba ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundubali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Nti eno naba akole ne ya. Ne debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. Ubumanyike papa funa wogenda ate lwaki onoonya wokitwala wofunye obwangu we buli abo nno embeera eri kubuza jopa majikuswaza mukyogera okwama kikuswaza bannange tetugamba nti tuvuula buvoozi naye nga okusaba embeera y'obuyonjo okweyongerako abantu abo bateereko butoyireti mu bifo bye babeeramu kubanga tuwulira nti operations ezikolebwa zibaako ssente ze baziteekako n'olwekyo abasajja abo mubayambe bayiwalwa mobile toilets bantu babateerengako nga bwe baba banyuka nga bamaze okukwata pikipiki zaabwe aliko bali ku round about abasirikale bakola ekikokoto ky'ekiro bapamawa kuba butoyi bwaffe tuba tubusibye bane tulina abasirikale be twasanze awo enaakulabye mu nnankani awo ngona tetuuka ku bitaalawo ku Makos Makerere College bwe tuyita babeera ne piki nga bagikwese omu aba yeesibye ebijaketi omulala aba mu yunifoomu ey'ebibomboola ng'ayina emmundu bakwata abantu ne bateekako batiisatiisa ne babaza wali mu kazikiza ebbali era njagala okutegeeza IGP nti awo waliwo abasirikale babiri ababbi babbirawo nga ku batiisatiisa naddala batiisatiisa abakazi ne bajjanga bamukola ati emidia wali baba baganda bakozesa accident so njagala okutegeeza IGP nti obubbi bweyongedde mu kitongole kyo yiiya bw'okikola webale tutasa ku patro ya wali emmengo yo tekyabeerawo kati yaddusemu ejja mudakiika mbale tugenda gikwata bukwasi tujja gikuba ekifaananyi kati twagala tuyambe kuba babeera ku full gospel babbi babeera ku piki ate n'abasirikale b'okukuba ebiseera ebisinga bakolagana n'ababbi owedde directive omusigala abeera wali ne bakunya kulyawo n'agasumatatawaana n'alangajjanga anaabira babbirawo majati obadde tomanyi nti babbirawo naye ng'omusirikale yakubuuza ensambya nga gonna tetuuka ku arena obufa bungi naawe wenyini ku full gospel abasirikale babuulira abantu ebifo bye babbiramu mu kifo bo ky'okutubuulira nga engeri ge wandibadde ogenda wali we babbira kati nga nasanyukidde nnyo abasirikale abali ku ekawanda bagenda wano emmotoka bwe ziba mu jjaamu banyakula amasimu nakinaki kati batandise okutambula okuva wano wansi research ettaka lya research nga berigenda paka mu tawuni ekawanda bayimirirawo awo kati abaana abo ne beeyongerayo naye twagala tusaba okubuuza IGP omusirikale wa trafiki yatandika ddi okukwata kagundi aido naffe era IGP yatoba akwala na gambo ddawa ku bigere ow'ebigere yate nange webuliza bana ab'emmundu babuuza batandikirawo okubuuza pamiti ye bayidawe omusirikale w'ebibombola obuuza otya pamiti twabeera biraluli tubakomezaawo mu basawo omusirikale w'ebibombola obuuza otya pamiti ne patro nayo njibuuza patro ezo tobuziraba okujjako nga kuvuddeko omusirikale ali mu uniform ya traffic tewali nsonga lwaki onvunaana nombuuza pamiti eruwa omusirikale w'ebibombola bw'aba ali ku kkubo ng'aliko n'owa traffic aba akuuma wa traffic Uganda badde batandise osiimuka empisa naye era oyo w'emmotoka ow'ebibombola w'emmundu alina kuba wano ku mabbali owa traffic najja n'akugamba mama mpakubeera ekiddo era ayimiriza ateekwa abeera wa traffic nga mpozi kuliko ne IOV n'omuze gw'okuggyako ennamba wadde mutufuula abatalina magezi bulijjo atandika ddi okubuuza ebipapula by'olina ku mmotoka balina mashini ebikebera lwaki ombuuza ebipapula musimayo olina ebipapula byokka ku mmotoka yo yebipapula mukimanyi nti nno nammwe bennyini emmotoka zemutambula nazo zandibadde zisaana bibombola babuuza bakutuuza mu mmotoka bamugamba bugambi nti twala emmotoka eno ku station oba mu yaadi ne bamugamba agende naawe so si ye kubuuza n'abasirikale mususa okubanga mulina breakdown nze ate musirikale alina breakdown bati batya okugula emmotoka ezitegeerekeka omulimu gwa breakdown si gwabwe omulimu gwa breakdown kampuni eza breakdown zibeerawo nga bw'olaba kibe
weeringa ya breakdown baani abalala abo naye owa traffic oluba kukwata breakdown ngakubira breakdown ate bikadde bizibu kati eno gyokutte namuko okusinga breakdown egitwala yegende ejiwalu yegende motoka z'abantu muzonoona aba traffic n'abasirikale abakwata emmotoka kale abakutte mulagire n'ekiragiro bakijje nti ne breakdown erina kubanga mmotoka etegeerekeka so si kuva eno ne baleeta oguntundu ate ng'olowooza nti wemba mutaasa air pollution kati sitegera kyekyo kye mukola n'olwekyo mututaase abantu breakdown ze babanonerako oba zimugirako breakdown zibeere nga zitegeerekeka obutafaanananga ate zigenda kutta bussi bantu kale so n'ensonga eyo katubasiibule mukama abakuume sinkana olw'okunoonyeza abasawo abakola obulungi abali ku nnono mwebalire ddala abasawo abatali ku mulamwa nga mukola bya kisiru tubaŋole